Zizo nalina miliyoni 2 ezampebwa ku kitebe nengula ebipiira nembiwa abaana buli kipiira twali tukikumira emitwalo 5 bino mbyogera sibyejjusa sina kyenfunyiremu gwe sina kigamba nti tolina kyompadde okundeeta wano nzize kutegeeza ggwanga n'abavubuka bangi abali ku Kyagulanyi talina kyagenda kubayamba. Baba we emitwalo 5 buli kipiira Kyagulanyi yatuwa emitwalo 5 nga nzazi receiving ne Lutayo Olivia wazifunirawo Lutayo Olivia twagenda emitwalo 5 wagifunirawo emitwale jampa miliyoni 3 kati nze 2 zali 3 Kyagulanyi nalina abavubuka Sanya timu bagita timu Sanya eri erinnya kwe lyajja litu timu kakati timu eyo okugiyita Sanya nerinnya okunkalako lyali lya eringa gaali kusanyawo nti ffe tulumba lumu era naye akimanyi wonna mulumbanga ne nti Kyagulanyi piki ffe twagijjangako ekizozi ne tugiteekamu ebiti ne twambala ebifaananyi bya Kyagulanyi ffe ng'ayagala tufe tumufiirire akaseera kano twagala naffe Kyagulanyi atufiiririre ffe tumufiiriridde emyaka 4 ekyokubiri tuteekateeka okuggula ku Kyagulanyi emisango twagala Kyagulanyi asirika alina kutuliyirira kubanga obusibe bwe tukoze n'omwana we tayinza kubukola. Kyagulanyi yamala mu kkomera emyezi 2 gye yamalayo ensi nekwata omuliro buli wamu n'abeera ku bunkenke okiraba lwa Kyagulanyi. Ensinziira wano n'ensaba n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni akkiriza tutwaleko mu rehabilitation nga bwe yali atusuubiza kubanga psychological obwongo tebuli steady. Ali mu kukozesa omwami ono bamutani Muhyiddin Sani okwogera kikyamu byamwogeza oba bituufu oba si bituufu kikyamu ontegedde ekisooka Muhyiddin tamanyi na ggwanga lino bwe lifaanana budde buno abadde mukobera emyaka egi ekinene ekibadde balaba gataliiko nfuufu yakala nikolaba akasana yakala nikolaba musana omutuufu so ayinza okuba ayina bingi byatamanyi that is one. 2 akikola tayagala gavumenti eno mu gavumenti mulimu ababikola nga tebagala gavumenti nga balabisa bulabisa nga munda mwenyini mwe bakolera. Yes, ng'oli ali mu gavumenti munda naye ng'ate alabisa gavumenti ate era ng'akikoze mu bugenderevu agirabise because Muhyiddin byayogera si bipi abantu tebasobola kulokoka lw'ebyo ate era ebyo babadde babisuubira ate era byali bibaddewokko kati abikola oba abimukozesa abikolera mu mutima mubi agala suula gavumenti si kusuula gavumenti osobola gisuula zigwanga bulijjo osuula bali mu gavumenti anti naye evaawo yonna tusalewo wateekeddwa okubaawo enteekateeka entuufu ey'abasibe nga bafulumya okuva mu makomera. Omuntu bw'afuluma okuva mu kkomera ku levo zonna naddala ng'amazeeyo ebbanga eriwera omwaka emyezi 6 ogenda waggulu omuntu oyo ateekeddwa okukola wateekeddwa okubaawo ekitongole ekimubudaabuda for at least ebbanga ettonotono okumuzza ku levo kwasobola okutandikira obulamu obupya. Yes, so si kuva luzira kujja ku media ekyo kirina okukyuka ontegedde si kuva luzira kugenda mu family ajja genda atemetema abantu gwe munafa tugoberera nkulamusiza nkubuzaako amakya gonako olwaleero akawungeezi yonna gy'osinza okuba ng'olaba abaleberwa eggwanga mbabuuzaako abasiraamu assalamu alaikum Desemba yayingidde naku kakati Christmas eyengedde abanyankole abasoga balatera okuva mu Kampala manyine olw'amawanga alatera okuva mu Kampala ng'ennaku enkulu zituuse badde waabwe mosira abantu abakwata ku Mbalala road awo bagenda nnyo ewaabwe kyoga tisigala nga kikalu baganye ewaabwe oba tebakyagenda abagenda lwakuba nti kati bakendeezaamu luli baali nga bagenda wiki 2 weeks earlier ennaku zino pulesa ya ssente ne ka transport nedda pulesa ya ssente kati bagenda nga 20 olowooza akalimu okaleke odda bakatwala dda luli agenda nnaku 2 n'azimala mu kyalo tosobola kumala galeka mulimu gw'abandi n'ogulekawo mbw'ogenze mu kyalo Christmas. Then ne transport waliwo ebiseera ebalinsa transport ng'okukembala wano weetaagisa emitwalo 12
okugenda oba n'okudda oba gyali nga mu kugenda wokka abantu ne bagamba waayo abo omukyalo kamba weereza ssente. Naye tubasabamu abavuga amamotoka naddala mu eno season muvuge nga muli soba. Omanyi bwe njogera ku soba soogera ku mwenge okyegedde buvuga nga oli soba obwongo nga buli soba ng'olaba gy'olaga okugamba nga you are in control. Tokkiriza motoka ntera okugamba abantu don't allow I'm a corporate driver. Era by the way abantu abali abaagala ba corporate drivers tubalina betu trainings obulungi abatukanye n'omutindo kwegamba oli nakuvuga nga tewali pressure ate nakuvuga nga corporate omanyi waliwo badereva abakambwali aba clients baabwe badereva batatukanye na mutindo abayo kyebitaala avuga atomera avuga ekyebitaala waliwo olina okwekira ebitaala nga corporate driver by the way kikkirizibwa fe mugundi fe mu defensive kikkirizibwa nekisinze what time kwegamba ebyo byonna kubanga ffe tuba tumanyi nekikitegeeza. So the idea is abaagala ba driver ab'ekikulu ekyo tubalina tuwa companies ez'enjawulo tuwa ba VIPs tuwa abantu ab'enjawulo gwe kasitobera abantu baffe babalira trained nga bakusomeseza kye bayita defensive driving entuufu. Kubanga ennaku zino tulina enguudo ziri very busy ziriko bodaboda ziriko ab'ebigaali ziriko biki kakati abagagga bangi bagenda ne babatomeza n'olaba omugagga VIP ng'avudde mu mmotoka ali mu kukayana n'owa bodaboda naye olwokuba nti ffe tuba tulina abantu abatuufu tuba tumanyi how best we can run that. Ogamba otya? Siina butya? Bulamu buli sitede nnyo. Weeyagala? Mukama ampadde ekisa ndi mulamu. Ekyo kinneebaliza Mukama kyokka ebisigadde saala nnyo kumanya. Saagala kumanya. Ensonga eri mu social media njagala tandikira ensonga ziri bize njagala twogereko olwaleero. Dr. Kiza Besigye, Martha Karua, then ne Muhyiddin. Twogere ku Muhyiddin first. Muhyiddin y'omu ku bana abasibe abayimbulwa abayeebwa pardon, presidential pardon, nga bamaze okukkiriza emisango nti baagizza. Naye ali mu social media kituufu agenda agamba emisango nti kituufu ye yagizza era emisango gy'agamba nti yazza okulya mu nsolo okwagukkiriza. Simanyi okwokya ebipiira okwokya enguudo abikkiriza era namulaba ku interview awo ng'ayogera simanyi Kyagulanyi yatuwa miliyoni 2 yasooka nampe miliyoni 2 ate omala n'agamba yampe miliyoni 3 ngule ebipiira. Simanyi nalina ttiimu bagitasaanyanga fe omulimu gwaffe gwali gwagenda nga twokya ebipiira mu Stensen biki nemala awo neŋŋenda nze yakulemberamu ekibinja ekyabba obululu bwa Kyagulanyi twami miliyoni 2 kikonfaminga kiri nti Museveni bamubba obululu naye ate kati Museveni yagaba bamubba miliyoni 1 anti kakati akizudde nti bamubba 2 President Museveni akitegeere nti bw'abagamba nti bamubba biliyoni y'akalulu bakubba 2 taata ono omwana eyabusayininga agambye 2 namba zabbibwa. Well ebintu ebyo nno byakugenda mpola ekisokera ddala twebaza Katonda eyasobozesezza abaana abo okuva mu kkomera. Ekyo kikulu kubanga babadde mu kkomera. You can imagine 4 years of prison. 4 years of prison nga n'olumu is not a joke. Nga n'omusango oyinza n'okubanga togwekakasa. Well ekyo that is a different story. Ekyo manyi olumu manyi okujjukiza abantu nti mubeere bagezi ng'obwana bw'emisota. Gwe toyagala nkyukakyuka. Kyagala. Lwaki toli mu kkomera? Yinza obanga nga byenkola tebinaba kuntwazayo butwaza kubanga ekkomera buli omu alina tayimu ye. Nedda si buli omu nti alina tayimu ye ate si buli omu nti ajassibwa anti kyenkugamba naye ate osobola okubeera kyenjagala okugamba nti saagala nnyo otunuulire kiri kyokka kibula tulina amakooti n'ebigenderako. Naye twebaza Katonda olw'obulamu bwabwe nti bakomyewo okuva mu kkomera. Abantu bangi bagenze mu makomera ne bafiirayo. Ekyo kituufu. Ekyo kkiriza obagaana abantu bafiiridde mu makomera. Ate si batono bayitirivu okyegedde bafiiridde mu makomera. So kati twebaza obulamu bwabwe nti bali balamu bakomyewo. Then ekyokubiri gavumenti okubawa pardon okubasonyiwa omukulembeze president okubawa of course president Museveni yandibawadde pardon singa tabadde president. So kati government n'obuyinza bwalina obumuwe bwa ssemateeka bwe yayitiddemu okubawa ekisonyiwo kuba teyandibasonyiye ng'ali lwakitula ne bwe yandibasonyiye ng'ali lwakitula bandisigadde bakyaliyo naye olw'okuba nti ye president w'eggwanga so yakozeseza ssemateeka emuwe ba gavumenti so Abanayuganda basonyiye abantu abo. In other words
nga bayita mu president Museveni abana Uganda n'abanupu nga mwebali oba ntegerekeka okipisa nnyo anti nkubulidde omanyi mmwe waliwo ekintu ky'okusomesa abantu omanyi ekimu ku bitutawaanya wano mu ggwanga butamanya ebirala byonna wiyaoke naye obutamanya abantu bangi tebamanyi gwokimanyi nti abantu tebamanyi anti Ssemateeka amunyamumuwa Ssemateeka amumuwa kale tujja kukiriza nti be bannayuganda naye ate si bannayuganda bonna bannayuganda a group of people abaatula ne babaga ekintu ekyo ko tutambuliza ensi yali ya government kati olaba abantu abagira abaatuula okufuna kye tuyita Ssemateeka running by the government ontegedde era omulimu gwa government omukulu kukuuma Ssemateeka naye amaanyi agasinga ag'enkumidde gabanyaga omukulembeze gwanga mu Ssemateeka oyo yes nedda sibe kirina okuba type yaffe eyaffe bweti bweri entegera yaffe oba enkola eyaffe enkola yaffe bweti bweri kati ate bwe yeegattako n'obutamanya bw'Abannayuganda ne gujja baggira omanyi abantu abasinga omungi balowooza ti gavumenti ye Museveni gavumenti eyinza obutaba Museveni naye Museveni yakulembera gavumenti yes and kyonna ekibaawo ateekinga paati nnene Headmaster w'essomero yakulembera essomero era yabeera accounting officer w'essomero naye yinza okuba nga siriirye naye ng'essomero si essomero nedda obutabuliriye is another different story nkugambye ayinza okuba naye alinamu omukono naye nkugambye nti ye si essomero ontegedde era kiba asalawo bingi ntegedde mu ssomero so that is the point era kyobula ntera okugamba abantu nti bw'otanyiigira headmaster wa ssomero n'oyokya essomero oyinza okwokeramu sente zennyini gwoyinza ozookya ate nga waparticipatinga ku ssomero eryo wagula akasawo ka sementi wakola ki olinamu abaana okola ki kati ojja kwokya essomero ate ekisinga obubi mu ebyo ebintu oyinza okwokya essomero headmaster n'adduka nga tayokyeddwako ye n'adduka ne kafayiro ke keyajja nako ate gwe ne bakunoonya ne bakusiba n'essomero lyammwe ku kyalo temukyalina ssomero so obadde wali nti Abannayuganda balirizinze abantu bano nga bayita mu president Museveni yes hagenda maaso kati mu mbeera efaanana bwetyo twasanyuse nti baakomyewo nange nasanyuse nti baavuddeyo mu kkomera emisango gye baakola emisango weegiri ekyo tukkiriza oba tugaane lwakuba nti oluusi emisango gibeerekeza exaggerated ontegedde oli ayinza okuba nga yakola omusango mutono ne bagugeza ontegedde oba si kyo ne intelligence weeri omanyi Uganda ogiraba eno abantu abamu balowooza nti Uganda ya bulijjo naye si ya bulijjo nga balaba waliwo kye tuyita intelligence enoonyereza nejja ku kyalo mu katale nekwata omuvubuka wa capati mwene mugamba musajja waffe abadde asiika capati oyo talina buzibu naluli yampola capati musajja nga mutawaana oyo mumuveeko obeera gavumenti eno ekoze bubi naye n'ogamba babaddewo basiika capati balinga 100 lwaki era balonzeemu yes maggwa era go batutte mu baana baffe abacapati era maggwa go batutte oluusi ogenda okutunula njagala nkubulire nti waliwo abantu be baali bakutteko ne babata ontegedde nga bamukutte ne bamutwala ne wayita ennaku ezi obeezi ne bamuta ne mumubuuza bakubye naga nti bankonyeeko bambuuziza kino nekino 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 era nembagamba bwenti nebwenti 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 bantadde owaddeyo sente siwaddeyo yadde 10 ontegedde nga bamoze omunoonyeza ngaali innocent thank you so much naye kkiriza I want you to no anti nga sinaba kukkiriza kikyo njagala otegeere nti waliwo na kino gwe saagala nnyo ntwala speed omanyi ze siri muntu wa bulijjo saagala tubeere wano nga tukuba kikopo kya muntu oba nga tulina anti kyenkugamba saagala tubeere mu discussion eyakuba kikopo kya muntu ontegedde omanyi ze siri kinyira kitambula kikoze bwe kiti katulina abantu mu Uganda wano ate ekisinga n'okuluma nti balina ku level etuula ku mawulire nga wano we tutudde ne mubawo omukisa naye nga bo balinga binyira ng'atunula sayidi emu bwati buli kyayogera ng'atunudde sayidi emu naye ebintu bibeerako sayidi endala kati nkulaga eno neeri nayo gwe there is no problem era weeri naye nze ntunula nnyo ku eno sayidi gye batatera tunulako
ontegedde so bade kugamba nti bwe bati bulijjo waliwo intelligence olumu enoonyereza ebintu bino era ebiraba abantu abamu be beesibako ennyo babaako ebintu bye mutamanyi nayogedde ku exaggeration nti olumu baba beexaggeratinga naye buli muntu gw'olaba nga bamwesibyeko wabaawo ensonga lwaki bamukoze ki bamwesibyeko either nga bakikoze mu butanwa mu butamanya oba mu kutya kuba gavumenti etya poliisi esobola okukukwata nga tolina musango naye nga batidde buti kuba gavumenti erina gavumenti oba poliisi erina right okukukwata just because they are not sure of what you are going to do. Naye kimanyi nti gavumenti yakuno ng'eyita tugeze poliisi kuba poliisi yeekwata omanyi nti abantu babagulako emisango gye batazizza yadde kuganda intelligence gyeri ekola okunoonyereza okusembayo naye wali abantu bebagulako naye ogendera ne mu kkooti omusango nga tewaguzza nga nawe okimanyi tewaguzza n'okukusiba no ne bakusiba n'okusalira ne bakusalira nga tewaguzza that is a different story. Yes, n'okusiba ne bakusiba n'okusalira ne bakusalira ate emisango gye batera okuwaayiriza abantu gitera n'okubeera nga minene kati nga bolaba Haji bw'abonaabonera mu kkomera. When you look at the science around the case, okirabira ddala nti Haji ayinza okuba nga Haji olaba nga naye bwe batyo ensi bwetyo. The world is not a fair place. Tebakulimba nti ensi eri fair. Ensi tebangako fair ate teribeera. Ne Yesu bamukwata ne bamusiba ne bamutwala ne bamuggyako n'obulago. Ne bamukuba ebiso ne bakakasiza ddala nti omuzi wa misango. Tutunulire nnyo keesi y'abaana bali babiri kati bafuuse controversial bombi bali mu kkomera limu babasibira ku misango gye gimu bwe bafulumye ebweru bombi boogera byanjawulo buli omu ayogera kyanjawulo. Kakati ekisookera ddala bwe bakusiba ekikusibya mu nsi yonna kukyuka na kukyusa mpisa era kyova tugiyita universe of understanding. Abamu babasiba kubakyusa mitima gyabwe agenda okuvaayo nga is a better person. Abalala babasiba nga ekimusibya kuva mu society kubanga ali dangerous. Kyekituufu ontegedde eri society. Abalala babasiba so the idea of kusiba you are about to commit something. Abamu babasibira kakati basiba abantu abo waliwo ensonga eyo eri political. Ensonga eri political twali tuyingira kalulu birimu okulya mu nsolukwe birimu akalulu birimu toli ku saidi yange birimu olina kuba ku saidi yange birimu olimba birimu obutujju birimu psychology muki muyitirivu ontegedde birimu obutujju birimu okulya mu nkusi olukwe so it's a big case in the making. Mulimu nono nga ayinza ogamba nti olina abakuwagira bangi kamakendeezeeko. Kakati ebyo byonna those are all the analogies behind okusibwa kw'abantu bano. Kakati abantu bano balina abantu baabwe balina nabe bebaagala balina interests. Kati tujjukira amateeka gaffe tegagaana muntu kuwagira gw'ayagala. Kati olw'okuba amateeka gaffe tegagaana muntu kuwagira gw'ayagala kizitowa omuntu okusiba n'agamba nti ensonga lwaki nkusibye lwakubanga owagira Kimbowa. Public batejja kukikkiriza. Public ebejja kukulaba bubi. Kati oba olina okuteekawo omusango omutuufu omusango ogw'amaanyi ogukusiba ono kyovudde olaba ennaku zino simanyi oba kituufu naye mpulira be batera okukwata abamu bagamba nti poliisi esobola n'okusuula ekizibiti ewuwo ne gye nekwatirako. Kakati ebyo byonna those are all the analogies ebibeera emabega n'emmundu yayo negikusuulira mu kisenge nema negamba obadde n'emmundu naye nga byabadde akaayanira birala nyo tebina bikwatagana n'emmundu so kakati ate ekyo si bano bokka be bakikola ontegedde si bitongole byokka mbu nga poliisi oba intelligence oba ki n'omuntu osekinoomu asobola okukutega omwana ate najja nagamba nti wamukute so kati zino mpisa za buntu nkugambye ensi is not a fair place. Era eggwanga tolowoozanga nti waliyo ekintu ekiri fair ontegedde. Waliwo omusajja omusiraamu gwe basse Bungereza mu America bamusse bamuyita
I'm forgetting his name, but he was murdered. Okay, he wasn't murdered, but he was executed. Mumbere efaanana bwetyo. Mu mateeka baamusse. Naye ng'omusango gukyaliko gundi, gukyaliko questions. Ontegedde. Kyokka ate olw'amaze ne batandika okugamba mbu ate aye ku musango teyaguzza. Naye ng'olwedde baamusse. Oba okyegera bulungi nnyo. Tulina keesi wano eyatutuukako omusajja omu yagenda n'atta. Omukazi yatta. Omusajja yali musajja. Bamuwaayiriza nti yatta omukazi. Ontegedde. Bwe bamuwaza nti yatta omukazi, kumbe omukazi ndowooza yagenda mu bino ebyabakadaama byani. Wayita emyaka 3 nadda. Musajja n'amuttira ddala. Ng'ate oli bamusiba. Agenda okuva mu kkomera nga wayiseewo emyaka ndowooza nga 7. Nga gwe bamusibira ku kyalo kwali aliinaayina. N'amumaliriza. N'anyiiga. Bumaliriza. Bwe yabumaliriza kati olutalo lwali wakati wali nga bagamba kati addeyo mu kkomera oba kati bali square. Era bamuzzaayo. Muhyiddin Sanya ne omwana Olivia yagamba nti baabasiba naye yagenzeyo okudda. Of course ebintu bibira byebimu banga lumaze toliiwo myaka 4 omwana we akwerabidde biki naye yagamba nti Nuupu President we n'abakulembeze alamu Nuupu wamu nti babadde bagezaako okufaayo kubakyekingako kubalabirira ewaka na biki n'ebirala ng'ebyo. Ate Muhyiddin Sanya ye ate alina narrative ndala. Yagamba nti mutukozeemu ssente baatusiba ku lulwo wanguza ebipiira n'entandika okwokya ekibuga n'ebintu ebiringa ebyo. Kati ntulina statements zino bbiri ono bonna baabatadde era bali ku kimolezo kya president. Eyo teyandibadde argument ntuufu lwa nsonga bbiri. Kituufu basobola basibira mu kkomera lyerimu. Ensonga zezimu. N'ensonga zezimu. Naye omanye okulya mu nsi olukwe bintu binene. Osobola kulya mu nsi olukwe nga gwe wali oyogera bwogezi. Osobola kulya mu nsi olukwe nga gwe wali olina kyokola action gyokola. Osobola kuba mu nsi olukwe nga omusango gwe gumu naye nga action zaali zaki za njawulo. So kituufu nti baabasiba emyaka emeka. Ebyabaawo byakola ki? Byabaawo. Kakati okuba nti Sanya akomyewo n'ayogera byayogera, oba oli awo afunye kiri kye nagambye nti kati kanjogere bituufu nti yalokokedde mu kkomera. Nga bino yali abikola kati ng'awa bujulizi. Ng'ali mu kuwa bujulizi. Kituufu, for your information, kituufu nti waliwo pulaani ezaaliwo mu ebyo ebintu by'okugira biki pulaani B biki bino simanyi pulaani B tujja kwokya kino tujja kukola biki ebyo byonna buli muntu ayagala gavumenti ebyabikola era abirowoozaako kuba ne President Museveni atufuga essaawa eno teyajja mu mirembe yayingira nsiko for your information. So kitegeeza nti nabano bayinza okuba balina ebirowoozo ebifaanana bitya bwe bityo okyegedde. Kakati waliwo information still eyali eriikinzeeko ey'abantu abo abakola abalina endowooza y'okwokya ebipiira tujja kukola betusi ebyo byonna bibaawo era bibaamu muki mu nteekateeka naye oba oli awo byabazitoowerera ne bibalemerera oba si kyo nga ddala intelligence yabakwata ne bakola ki n'ebibalemesa. That is not the point. The point is ali mu kukozesa omwami ono bamitani Muhyiddin Sanya okwogera kikyamu. Byamwogeza oba bituufu oba si bituufu kikyamu. Ontegedde ekisooka Muhyiddin tamanyi na ggwanga lino bwe lifaanana budde buno abadde mukobera emyaka egi ekinene kibadde balaba gataliiko nfuufu. Yakala kulaba akasana. Yakala kulaba musana omutuufu. So ayinza okuba ayina bingi byatamanyi. That is one. Two, akikola tayagala gavumenti eno. Mu gavumenti mulimu ababikola nga tebagala gavumenti. Nga balabisa bulabisa. Nga munda mwenyini mwe bakolera. Yes, ng'oli ali mu gavumenti munda naye ng'ate alabisa gavumenti. Ate era ng'akikoze mu bugenderevu. Agirabise. Because Muhyiddin byayogera si bipya.
You are not giving us news. Check it. You are not giving us news. You are not breaking any news. You are saying things that they have said again and again and again. And for that matter, they are the things they are kusibia. So you are not telling us news. Intelligence yabimanya dda. Kati gwe byoyogera ne byoyongeramu ne byotayongeddemu ne byotayogedde. Muhidini byayogera biyinza okuleta omuntu okutandika okugamba bannange nazo tuzaliwe kizibu omanyi lwaki kizibu muka mungi kiri okay. That is if the camera is fine with it. It's okay, I think. Mbadde kugamba nti si bizibu si bipya byali mu kwogera ate n'abantu tebasobola kulokoka lw'ebyo ate era ebyo babadde babisuubira ate era byali bibaddewoko kati abikola oba abimukozesa abikolera mu mutima mubi agala suula gavumenti si kusuula gavumenti osobola gisuula zigwanga bulijjo osuula bali mu gavumenti anti naye evaawo yonna ate eragawa newajja wenda bye bibatawaanya emitwe gavumenti tegwa gavumenti ebeerawo abantu be bavaamu yo neesigalawo so omuntu yenna ali mu kukozesa Muhyiddin bw'abanga tali mu kigendererwa kya kusuula abantu bali mu gavumenti agezaako kukola ki kusuula kibiina kibi nedda anti nkugambye ebyo byonna biri mu kunafuya biri mu kugezaako kwagala kulabisa ng'enkola bweri oyinza n'okulaba ng'omuntu apika ate Muhyiddin ate ng'ali mu nuupu nga opposition ng'ate yayagala babakube tebabakuba bino biswaza gavumenti Muhyiddin byayogera tebirina biswaliza nuupu ate nga biringa ebiswaza nuupu naawe oli musiru waawa ate omusajja n'agamba Kyagulanyi yampa milioni 3 ebyo byonna namubbira kalumi ebyo biraba ebyo nga bwe biwulira biswaza gavumenti tebiswaza nuupu bigiswaliza gavumenti ati biswaza because bw'oyogera ebyo ebigambo milioni 3 ez'akalubaazi bondi mwaliwa wuliriza ebyo biswaza gavumenti nti omusajja abaga nti nze nakuutiza obulwe milioni 2 ani yabumuwa electoral commission ani agironda Kyagulanyi oba Museveni oli mulalu kati biswaza ani biswaza nuupu oba biswaza gavumenti jakaluka kumwe okuva ku electoral commission ku police gye kaasuza because esawa eno nuupu mweno yonna embeera yeeyina wiini omuntu ali ku TV za ggwanga ayogera ebyo anafuya gavumenti ontegeera kyengeza kugamba totunula just liiso limu nga mbuzi nga babita ebiriga waliwo ebinyira ebyo byayogera Muhyiddin biswaza gavumenti biswaza nuupu kati amaliza agamba nti Kyagulanyi yandibadde amuwaayo ku ntandikwa oba capital nti kubanga ffe ne twebuuza abali mu gundi mu nsi ebyo byonna bibadde biyitawa oli naaba ng'afuna mu bannayuganda bannaffe ssente nga kituufu nga afuna mu bannayuganda bannaffe ssente nga bo bali mu makomera ate nga bo mubasibye ani aba ne wiini Kyagulanyi oba gavumenti mwe muba mungaba muyambyeko yafune that's what I'm trying to say nti byonna byayogera bw'obitunula logically biswaza gavumenti tebina biswaliza nuupu nti olada tufuna mu ssente nti n'omuntu yennyini abiraba agamba bino babimugambye abyogere ali ku script kati gavumenti yeswala oba nuupu yeswala kwayo nuupu kati eri egamba mulabye abasajja kayeyabye mubalaba abasajja kati n'oyo bamuwadde ssente mulabe byayogera omulaba ekyo kyongera kakasa bigambo bya nuupu bulijjo byesibyeyogera ng'egamba nti abantu baffe babaguze ne babawa ssente ne boogera ebiki ebyobulimba kyovola nti ffenna bwe tujja wano ku media ne tubaako bye twogera nga birabula nuupu oba nga birina kyebigamba ku nuupu bagamba oyo yakoze eki yalidde kati Muhyiddin bw'aba yalidde nze kyekiŋŋaana okulya gwe kyekigaana okulya oba omuntu omulala yenna oba kategekengeza kukulaga kati bino biswazaani biswaza gavumenti oba biswaza ebintu bya Muhyiddin bifaanaganamu n'ebya mwesigwa ye mwesigwa onewa paasi anti kakati byebyo you get my point abanuupu bankwata nebasuubiza milioni 5 webali nnyo kati ate leeta n'akola ki n'afulipinga because gwe kkiriza oba ganona ajja fulipinga Muhyiddin
mulinde nga mbaga agenda flipinga oyo tunagenda okutuuka mu kulonda ng'ali wa Bobi Wine nkubuulira mazima ekyo kirinde nga mbaga ng'ali Bobi Wine ati agenda kwetonda kati kankubuulire kati kino kankikubulireko ggwe nga ggwe wano kati goyinza n'okulaba ng'omuntu ateeka mu ssente mwoyo mu idiini ayinza okuba nga kale ayinza okuba nga tamuteeka mu ssente naye ng'amucommunicatingira kati genda bwoti ebyo byonna nga babyogera era mu idiini wajja kuyita emyezi ng'egi ojja kumuwulira ajja kukola bukozi ati that is wananga akyalina platform platform agirina omanyi lwaki agirina eyo platform eno eyinza okuggwawo ya mainstream naye just yo crossinga nadde eri it will be a different story ayogera ebigambo byonna ayabye in fact wano oyo muyidiini muzibu na nnyo kati bwali awo wabi yetaaga antivirus awo wabi kubanga tosobola mwesiga omwesiga kuki kubanga saawa yonna ayinza n'okutandika byonna byali mu kukola biswaza gavumenti ali mu gavumenti oba ali wabweru wa gavumenti abikola oba mupikiriza ali mu kulabisa gavumenti ye gwe mulimu gwe era kyonna kyekigenda mu maaso kyonna kiri intended si mistake byayogera biyinza okuba nga byekuusa okuyimbulwa kwe kankuyimbule dda mu public gamba bwoti remember mu idiini naye alina personal interests ontegedde kakati ate waliwo abannamawulire abalina obudde obungi abalina airtime ontegedde naye alina personal interests ye nga yo omuntu ye nga yo omuntu alina naye byakola ki byayagala oba oliawo byabadde talabanga ebbanga ddene ng'agamba bwe nkwata nekkubo nyinza obituukako ontegedde naye alina ebibye kubanga omuntu agenda okuyingira mu byobufuzi ebiseera ebisinga aba first of all ne personal interest n'abaako nekye bayita common interest naye ebiseera ebisinga personal interest zino ze zisinga driving omuntu ontegedde nze wano njagala nnyo eggwanga lyange nnyo naye ate nange neeyagala nnyo ontegedde kyogera kituufu tulabako bano abakazi kati gwe oweereza eggwanga naye ate olowoozaamu omwezi bwe guggwako ofuna ki nti mbaweereza naye ze nfuna effort gye ntaddemu kubaweereza ze nfuna ki kyova olaba otunulako n'eri gye bakola ki gye bateeka buddoola nogamba oyo gundi sijja mumuzza ayogera ebintu birungi naye abantu tebanamutegeera abantu tebamwagala ate nga njagala okuba nti omwezi bwe guggwako nfunayo kasente okyegedde gw'omanyi information ki gye muleka mu community eyo ne mujja ne muleeta n'abantu abatalina makulu there are people abalina a lot of good information ne mubasiriikirira kikulu gundi oyo yayogera ebigambo birungi naye so Obote bw'obeera ng'oli ku presidential pardon oba kale ng'oli ku kuyimbulwa nga baakuta ng'oli bweru tobaamu kweraliikirira tobaamu kutya nakutandika kwogera bintu bwebityo akaseera ako komala nga wakafuluma nze kino kiddayo omanyi nze ndi community expert being a community expert nze nkizaayo wali we tulina okiteeka tuve kuwona politics wammwe ataggwa ekisookera ddala njagala okwebaza okufaayo ne mutukyaza fe abatali ba politician tetwesimbyewo tetukoze eki naye netujja netukola ki ekisookera ddala it goes back to psychology tusalewo wateekeddwa okubaawo enteekateeka entuufu ey'abasibe nga bafulumya okuva mu makomera omuntu bw'afuluma okuva mu kkomera ku levo zonna naddala ng'amazeyo ebbanga eriwera omwaka emyezi 6 ogenda waggulu omuntu oyo ateekeddwa okukola wateekeddwa okubaawo ekitongole ekimubudaabuda for at least ebbanga ettonotono okumuzza ku levo kwasobola okutandikira obulamu obupya yes so si kuva luzira kujja ku media ekyo kirina okukyuka ontegedde si kuva luzira kugenda mu famire ajja genda atemetema abantu tebereza omusajja wansibidde emyaka 2 ajja kusanga omukazi ali lubuto
abuze walujjawa musango omulambo ataddeyo ekyo kituufu ontegedde abantu bangi bavudde mu makomera nga talina waatandikira katwogera ku bajawudiini abavuddeyo nga balina gye bagenda ku gundi balina ebitebe bye bagendako balina media ze bagendako naye waliwo avudde wano nga bamukwatako olw'envuba embi ne bamugye Kalangala ne bamuleeta Eruzira ontegedde bwe yava Eruzira ng'alina kuddayo wa Kalangala n'atuuka Kalangala ng'omwalo baaguziba tubasanzeeko ku kkubo nga nakugamba nti kati ffe omanyi tuvuga emmotoka ekiro n'omusanga ku kkubo n'ogamba n'omusajja ono tateeka kuba na buzibu n'agamba ne baali bansiba bantadde jjo nzize entambula ate balina enkola bansibye emyaka 7 balina enkola embi nayogerako naye mugezi w'amakomera ne mugamba abantu bano muba mubayimbudde entambula ye ebeera etyo ewuwe omusajja yaŋŋamba nti bwe tuba twamujja Masaka ng'abadde Luzira tugeze bakuyimbudde ennaku z'omwezi ez'olwaleero balinda emmotoka eritwala abasibe Masaka nti oba erijja lwakuno oba lwakutaano ne bakuteeka omwo bwe batuuka eyo tebakutuusa ate gye bakujja nti kakati wava Kyotera kati tubadde tugenda ku kooti e Masaka bakuleka e Masaka n'olyoka ova e Masaka paka Kyotera n'otambuza bigere kakati n'otuuka ewuwo ng'ennyumba baagisenda mu kimu kyava wakola omusango munene ku kyalo baayokyayokyayowuwo sinakiri n'abantu bwe baasenguka kakati wateekeddwa okubaawo enteekateeka ennamu okuva mu prisons okyegedde because they get a lot of money zikola ki bateekeddwa okubeera n'enteekateeka ennamu nti omuntu ono ng'amaze okuva mu kkomera wateekeddwa okubaawo olukiiko olutuula ne lugamba kati abantu bano bavudde mu kkomera ovudde mu kkomera nti ye in fact ebirina nakuba ku district level nti eyava e Masaka bamutwala ku district ye Masaka eyava egundi bamutwala ku district yeyo nga n'abeera rehabilitated n'ayokadda mu bantu because aba abadde eno mu bantu balala nnyo ontegedde ababadde buli muze yes alina okusooka okudda engulu okutereera n'ategeera nti kakati jjukira yalekayo abaana bato tamanyi bwe bafaanana kati tamanyi biki ewaka ebintu byakyankalana because usually wano mu process y'okutwala ebintu bingi bifa so kubana abantu ababiri tugambe nti bannabyabufuzi they are using them for them to gain what they want oba ndibe bali mukosa tebamanyi kibali mukola balwa njogera ku Muhyiddini ne Olivier Lutaya tulowooze nti bannabyabufuzi bali mu bakozesa oba bo bennyini politics President Museveni yamwonoona yamuteekamu ssente n'afuuka commercialization politics was commercialized the biggest export we have in Uganda today is politics. So kati politics yafuuka very expensive yafuuka business kakati babulooka basinga okubeera mu politics Zaja asalawo nagandika ngwande milioni 7 luno si bayivu bibiri kambiteke mu kooti bibiri kambiteke kakati olwokuba nti politics yayingira mu ssente yayonoonekera ddala era tulina kusaba busabi Katonda olunaku lumu lukye politics ono aveemu ssente either nga President Museveni yennyini yakikoze oba si kyo president aliddako bamuggyemu ssente eyo parliament ojja kulaba bwekala MP abenga funa ojja kuwulira abantu bebagamba nti gundi bagambe oli akwesibe kagambe yangu wesimbewo naawe bogambe nti saagala nokimanyi esaaze nomala ogamba nti kati MP afuna milioni 2 gwe musaala gwe eyo parliament ndya mubanda ebifo ebimu binoonyeza abantu ne babula ne bagamba nti district yegundi tetufunye yesimbyewo ndisende ba district agenda afunanga emitwalo 4 owulira ebigambo ebigamba nti district yegundi amawulire gatandika okukuba district yegundi tetwafunye tetwafunye yesimbawo okyegedde kati bajja tandika okunoonya abantu ab'enkizo abategeera ebye si byabufuzi abategeera position ezo kubanga si buli kifo mu gavumenti mu kyabufuzi kati olaba nga gundi nga parliament parliament yeetaga muntu wa byabufuzi nnyo parliament yeetaga muntu ategeera muntu asobola okuteesa ate muntu alina kyafiirwa fe tulina byobufuzi nga talina kyafiirwa ekimi yakituukako nga kyalina ekinene parliament ng'ekifo kyalina ekinene parliament parliament yeteeseza omusawo what nonsense parliament yesalirawo omusawo sente meka zafuna naye nga omusawo
Agenda emyaka 5 ku nasoma nga we 6 yamusalira osereza afu. Ngono yali jasi walo MPs abamu anti alina certificate eyeranda ni eri equivalent to. Ngebiwaniko ebyagattirira. So omuntu nganonya S6 okugi equivalentinga S6 yagenda okusalira omusajja surgeon surgeon doctor eyagenda nasoma with sleepless nights ochegede kutaasa bulamu bw'abantu oyo yasalawo sente mikulu zaafuna gatona asali milioni 3 kyakisiru tekiri nayo. So abaana bano nga twagala obawunziko bavaako bayinza kukola batya okusigala nga bali ku mulamwa gwa mu public wano? Buli omu akole kyalina okukola. Buli omu oli yasigadde mu buwagizi eri awagire nono awagire n'abawumudde kuba waliwo Muhyiddin kyakola awagirani kuba alina statement gyakoze n'agamba abigasomu n'agamba nti erina eggwanga President Museveni waba alitadde omuntu kati eka alisobola General Muhoozi. Simanyi kumanya kyakugamba naye yenna ali amukozesa nsobi. Ekyo kyali mukwate kisika buwagizi okubusikirani wakati wataddemu General Muhoozi alinga kati agamba yazze mu nkambi ya General Muhoozi. General Muhoozi teyesimbawo bwa president ayina ekigendererwa. Omanyi politics tatambulira ku ngambo. Ayina ne political party. Anti si political party. It's a patriotic league. It's not a political party. It's not a political party. Nze nina ebitongole, nina zinga yaffe. Nina pamoja. Ontegedde, nina TIG Network Africa. Nene tulina obote. Bino byonna uliriza. Bino byonna bitongole. Birimu abakulembeze training obukulembeze, training abantu abenjawulo. Tulina abantu. Tulina recently amaje gatwegasseeko. Ngawe wagambye nti tulina kutambula nga kinyira. Tetulina kulaba side ya mubwete. Yes. Era anti gwe nawe kyenkugamba kyendi mukulaga nti totunulira side emu nti yabyabufuzi. It's a patriotic league. Bwebanga weeri eyinza okuleeta obukulembeze, eyinza training omukulembeze, ayinza okuba Muhoozi, ayinza okuba omukulembeze omulala. Ontegedde? Because it is not called Muhoozi League. It is called patriotic what? Wano mu Uganda omuntu akulembera ekintu era yepaka ne mu byofuzi yajja ekyo kimanyikiddwa. Ffe tuli mu kulwanyisa. Ekyo bwe kiri. Ffe tuli mu kulwanyisa. Kulembera TGS mayi biki era ejja kwetaba. Kulembera FDC ebyo. Kulembera people power movement. Anti byebyo ffe tuli mu kulwanyisa. Ffe tuli mu kulwanyisa abantu kuddayo ku institutions. Ontegedde. Tuli mu kuyigiriza abantu nti institution ezo sigiza kuddayo kati ng'ebyofuzi bikyali mu ssente nga bw'okyogedde. Anti zijja kuvaamu ate olw'okubanga tebigenda kuddayo kati tekitugana kubyogerako abantu wakiri abakula bo babitegeere nti bino bikyamu bye tuliko abantu baleme kubeera confident mu nsobi. Ontegedde? Kituufu tebigenda kuddayo kati naye ekyo tekituga kati tosobola nze kunjija ku kituufu kya nsonga. Movement for example yandibadde movement nga okusalawo kwayo kukulu nnyo nga si Museveni yasalawo mu movement. Ontegedde? Same applies ku Nuupu. Bw'okimanyi nti Nuupu teriiwo nga Bobi Wine taliiwo. Ekyo kituufu. Bw'okimanyi taliiwo. Museveni taliiwo. Kye tuliffe mu kugamba abantu nti can you go back to the way we supposed to be? Ekyo tuli mu kusomesa abantu. So Olivia Lutaya ye naye kyakola kituufu okudda okufuluma ekkomera nga ate abamusibya kubanga tulya statement za Muhyiddin kigeza Nuupu yabasibya. Kituufu kyakola nga abamusibya Olivia Lutaya nkugambe buli omu alina personal interests. Kati Olivia Lutaya naye alina ensonga ze. Ontegedde? Naye alina ki ensonga ze lwaki ali eri noono alina ensonga ze lwaki ono ayogera birwa bino. Ontegedde bulungi? So kati interest zaffe tezifaanagana naye ekikulu kya byonna kutegeera nti buli muntu waali abeera rehabilitated abeera okke. Si musango omuntu okubeera owa Nuupu, si musango omuntu okubeera owa NRM, si musango omuntu okubeera independent. Nze ndi wa NRA. Yemwe botafiire Barugunda abo baali ba DP bamama Mbabazi ffe ba Museveni. Bamama Mbabazi
ba mchala Janati Mukwaya abomusiko feba omusiko ba Serwanga Lwanga abo kubanga bebazadde ba Mzaina Duli bebefe banadduli kati gwasigala mu ensiga era wasigalayo kubanga nati ne nalemu teina makulu jendi terina kubanga bye twalwanirira ate ebimu abenalembe basinga okubana yemwe banjuba mugenzi njuba kati feffe tuli eri lijimwe yenkadde ffe tukyali eyo bambi tukyali eyo anyway twogereko ku musango guno katono yakuba omusango oguba mu kote gwogerwako nnyo tuyinza okukola kibayita bata tuyinza okukola nedda tuyinza okumenya amateeka naye just njagala kwogera ku comedy gwe nagulabyemu musango gwani ogwa Dr. Besigye ogwadde mu court martial bo banamateeka aba Uganda babadde 33 abadde mu court naye nga bo baagala Martha Karua munamateeka okuva Kenya yabakulemberamu yababera lead counsel munamateeka okuva Kenya nga teyafunye kipalati kimukiriza kwoza mu court za Uganda ng'omusibe neyesabira bakola adjournment ku musango gwe ono munamateeka asobola okufuna ekipalati ekikola ki ekimukiriza okuwoza mu kooti za Uganda natunuulidde yabadde munamateeka Aaron Kiiza yakunyiza esaawa biwe emisango mu kooti y'amagye nga lwaki onyoola etteeka mmwe ab'amagye temugondera ssemateeka ono gwotambulako wa Uganda mwe muyina ssemateeka owammwe kwegamba omusango gwanyumiriza oba gufolowinzeeko simanyi nabifolowinze nabirabye Martha Karua yazze mu ggwanga the other day luli teyajja jjo yajja luli ku Sunday ng'ayagala ebbaluwa era nawandikira kanso nejjo mu mawulire twabirabye nawandikira bagundi gundi n'amuddamu mu Lyagonja namugamba tukiriko era naye tulina okutuula ate abamu abatuula teba government officials ndoza yadde amunyonyola kya weekend tuli mu weekend or something like that nekibaawo nga bwe kyabadde naye ndowooza ebbaluwa kyemmanyi tebagifulumiza tegwagenze mu maaso simanyi lwaki Kizza Besigye yanyoomodde balukwago simanyi lwaki yabanyomodde oba yabakoowa oba yayagadde swaga omanyife wano mu Uganda naturally ekintu kyonna kyonna ekiva ebweru w'eggwanga Uganda kiba kirungi newaba muzungu ne bwe kiba kigwe kasa kibanga nga kikakasibwa nsi kye Uganda nalaba abaana bafa abana-Uganda ng'omuzungu abadde mukomere e Bulaaya bamuleese kuno ali ku kibonerezo bamuwadde aze kuzimba luguudo n'amuzaalamu tekirina buzibu oli okubeera ku kibonerezo naki tekirina buzibu ano ng'ali just ali mu prison tekirina buzibu naye obuzibu buli mu kuba nti psychologically abantu baffe balina okutandika okwewa ekitiibwa n'okumanya nti eggwanga nti nabo bali bantu to that level. So besayinza okuba yabalukwago naye babadde bangi abantu 3 yakooyo okumusingisa omusango nedda nakyo kiyinza okuba politically driven nti kale mugoyegoye n'ono bano balukwago mwabamanyiira kalete ku tteeka ettuufu naye kale mu mugoyegoye munamateeka aw'amatuka mu nsindira asobola okutegera constitution yaffe n'abisala n'abalamuzi why not abaabikwotinze kubanga abantu bali wano bamanyi politics wa America gw'omanyi obudde abantu bwe babeera nabo ate constitution ya America kati bw'oba oyaga constitution ya America tosajjisoma naye Martha Karua mukazi w'amaanyi yaliko omulamuzi mu high court yaliko minisita wa internal affairs yali MP sawaji MP aina constitution gyakikirira alina ekibiina ky'obufuzi ye president waakyo si wa bulijjo mulamuzi mu kooti ya East Africa lawyer si wa bulijjo bese yali bayagadde swaga eryo yayagadde eryo swaga naye limukwatemu kubanga kye baagala nga Martha Karua yali mu ddooko gwe baagala wali ku bba nga bese yali eri nga Martha Karua yali mu kubbinkana n'abano nga lukwaga akanya kumuweereza mpapula tina kano tokeerabira nakano kakigagattemu nakano tokeerabira swaga kikaaki eryo nodda si swaga omanyi nkugambye nti psychologically aba alina waabatadde
mufunye amateeka nga neighbor yaliwo kuba kiswaza ogafunyiza ku mugenyi omanyi omugenyi oba mugeyi onchegedde akati waliwo byotasobola kukola ng'omugenyi waali ate ne guno nene enkolagana ya East African Community eno nabyo bonazo gikubamu ekyo kakati Besigye yabaze katuufu katulinde oba bamukwata kubanga yali agenzeera ku mukolo gwoyo anti kati omanyi buli kintu kikutwala ku kiddako kati ekyo kimuyambyeko somehow Besigye tatandika okutagera n'avuganya Kenya n'avuganya ku ki kuba president seba sobola okugenda n'atandikira bwe kirina kye mpala negatta ku Odinga mpala siriwalire eri nga wano baatekayo emizizi nedda wano nze kyensaba lunaku lumu tubeere ne East African Community nga yaddala yakulimba bulimbi twetaaga East African Community where we need one president. And by the way, lwaki East African Community singa lunaku lumu tukeera bano ne bafuuka bagundi ne bafuuka ba senator ba Museveni ne bafuuka ba senator baani ne tufuna president gwokimanyi nti no uniting Africa is very easy. Changu. Tusobola okukeera bukezi ku makya ne tugamba East African Community yefuuse ki one country United Africa. Naye bote lwaki president Museveni yasinga okupika ekintu ekyo kya East African Community ate nga ba member countries bo balaga nti bali walala nedda babiri nako olabira ku gundi ebyamaguzi ebyaffe babisalawa passport wano fetu asouliriza wano fetu asoka kuleeta passport ya East Africa ya bulwe njimanyi naye olowooza bagende Kenya mbuujo okozesa endaga muntu gye twaleeta balina yaabwe ate ffe wane yaffe bagitujja naku gye twalira fene gundi tulina eyaffe kati tulina endaga muntu bagenda gikyusa ne gundi ne bagenda gikyusa bagiyitaani tulina bagiyita batya gundi eno driving permit driving license go bw'oba ovuga Kenya sovuga ne Uganda era ovuga naye wano eriko East African naye wano ebiriwo bw'otambula bw'oyingira Kenya bw'oti emisoso mingi gy'oyita mu banga tali mu East African Community passport nkugambye wano ffe tulina East Africa bagituma East Africa naye ate bw'otuuka Kenya balina yaabwe bw'otuuka e Rwanda mizizi komyerero okuyingira Rwanda yokka Kagame awo sebo si wakusaagira waliwo omuziziko gy'amaanyi olaba nga President Museveni akipika nnyo bambi nezirizo wano tiri makasoli waffe Kenya ne bamugoba bwe tuweereze mwanyi ne bazigoba nga balaga nga abatali mu community anti bo tebalaba wala Museveni kati alaba wala nnyo Museveni naturally alaba wala naye bano abakulembeze be tulina abamu tebalaba wala. Okay, njagala osiibule olwaleero tuwunzikire wano. Tusiibula ku bantu baffe. Dakika ze tukoze zino. Ababadde batulaba, tubeeyanziza nnyo kutwala obudde ne mutulaba. Tukkiriza nti waliwo kye tuyigidde mu kaseera kano akatono. Ekyokubiri twagala nnyo eggwanga lino. Teri agenda twagalira Uganda. Okyegedde. Teri agenda twagalira Uganda, eggwanga lyaffe tulyagale. Ate buli abantu abakulembeze tubawa amaanyi ku level zonna. Tubawa amaanyi. Tomanya olunaku luyinza okukya nga President Bobi Wine yafuga oba gundi nga yafuga oba Mao nga yafuga. Ekikulu kya byonna kuteekateeka abakulembeze tubeera n'abakulembeze nga bawera. Okyegedde. Tuleme ku running out. Kitegeeza era Uganda twongere ogiteeka mu byobufuzi. Anedda. Tuteeketeka abakulembeze. Tuteeketeka abakulembeze. Omukulembeze si munabyabufuzi. Omukulembeze is those are qualities. Omuntu abaana obukulembeze. Ekyo kyoyogera kituufu naye kati ku nsi ezakyama mu ngeri eyo. Zo zimanyi nti omukulembeze. Anti ekyo lwaki tuli wano kugolola. Byabufuzi. Okyegedde. Whereby tokyasobola kukola kintu n'oki. Tuli wano kugolola. Tegwaffe gwa golola. Subscribe, commentinga, likinga, nkwagala nnyo. Katulinde lukwagala tugambye nti ngenda kusomeza 10 ku kooti ekigenda okubeera awo. Nga 10? Nga 10 Besigye Rwanda. Tebatuusa kuliisa yagambye nti amagye mu Christmas mu kkomera. Anti bajja kutuuka batekewo chaos y'amaanyi. Babakubbe kibooka ate. Omusango bagwajjaninga. Bagwongereyo. Ate sawa zino bakwata obudde buno nabeera mwegendereza. Vuga mpola mpola. Oyinza olira Christmas mu kikolokondi. Bw'ogiriirayo n'ogiriirayo. Waliwo abaziriiridde eziwera n'ettaano. Kati gwe neeyemu lwaki ojja kudda ogitendereza. Winnie Byanyima yawandiika ku Twitter ye ng'alabye soda owa mukisa yali atundibwa. Omusumba yamwanukudde n'agamba
akakazaako kati esala ginasaba bawe gwe yasoose okukwata kati bawe yaliyo mukono yali agalanze bansi bembu bawe yaliyo tunatandikira mbere bulungi